Kajiri Muhammad maliriza okwewandiisa kakati nzirayo ku muluka gwange awamu n'ebyalo byange 8 bikola omuluka okunoonya akalulu nga mbasaba akalulu era nga bwe mbannyonnyola manifesto yange biki bye ngenda okubakolera era mu kunoonya akalulu kange sigenda kubeera kwettanira nti ndi wa kibiina gundi oba ndi wa gundi wabula ndi wa bonna ngenda kuweereza abantu bonna buli muntu yenna era mbeesimbyewo bonna okuvuganya ku local government ya LC3 obaani zanaayitamu yenna gwe ngenda okukola naye awamu ne ku district awamu ne ku national naye nga beesi yange eri ku makubo amakubo g'ebyalo gali bubi n'ekiseera kino obubbi bw'ente nabwo butuli bubi abantu ab'ebyokwerinda naddala basente bataddemu obunafu njagala okubeera nga nnyongera amaanyi mu muluka gwange mu basente abana bayiseemu tubeere nga tulwanyisa obubbi bw'ebisolo abantu babe nga balunda ebisolo bafune sente bafune mu fees baweerere abaana baabwe. Sirye Sembus Asiimwe okuva ekisoga tuleyisa kyakatana ndi Musumba Cancer Vegetable Revival Altar sangibwa mu Kiriga Kisoga eva mu Center of God's Glory Salama nesimbyewo kuba direct councillor Kisoga Ward ekifo kino kibadde kivuganyizibwako nnyo basajja ebbanga lyonna naye olwaleero wabadde omwami bamitamu amikabwai yabadde atukulembera mu kifo kino omwami oyo abadde akola bulungi era tumwagadde nnyo mu Kisoga naye olw'okubanga nti tubadde tumwagala bwe yagambye nti yaawumudde nempulira okukola emirimu gye ate nga ngenda gikola bulungi abadde musajja nga atuukirikika ate ekyo kyekimu ku kibala kye nnina Lydia ndi mukyala atuukirikika ndi mukyala mugonvu era omuwulize ate alumirirwa abantu abamu be bayita abantu ba wansi nsitanyo kyagala kikozesa naye ndaba be bantu ba bulijjo oba bamufuna mpola bempulira nga njagala okubakiikirira okutuusa eddoboozi lyabwe naddala okulondoola ssente za gavumenti eza PDM kuba ndi mukyala wa NRM nzikiriza mu gavumenti ya President Yoweri Kaguta Museveni etukoze obulungi emyaka gyonna gyatukulemberedde ate n'atuwa PDM kati njagala okulembera Kisoga Ward era omuluka gwange nzikiriza nga ndi ku bukulembeze buli muntu yenna nteekwa okulondoola okulaba nga afuna ssente za gavumenti eza PDM akakadde gavumenti kegaba ate n'ebintu ebirala ebikolebwa njagala okubeera nga nfaayo okubirondoola okulipotinga enguudo zaffe ezikka mu byalo ebinnya ebizibaamu ebikubo byaffe eby'omu Kisoga waliwo olusi bakulembeze baffe nga bameeya we batasobola kutuuka nga ffe bakansala ffe tusobola okulipotinga ebintu ng'ebyo wano waliwo kasasiro abantu bamuyiwaano bubi tumutereezezza tutya ekibuga kyaffe Kisoga kale ebyo bye bintu ebimu byempulira nga bannakisoga bwe banteekamu obwesige ne bannonda nja kufuba okulaba nga mbiteekesa mu nkola kati era bannakisoga mbasaba obuwagizi bwammwe munnonde ngenda kubakiikira bulungi mwenna ab'ebibiina ebirala ate ne banna NRM bannange munteekemu obwesige ngenda kubaweereza bulungi mukama abampere nnyo omukisa mbaagala nnyo shalom neebaza nnyo. Erinnya Kajiri Muhammad numete gwanga mugongo maze okuwaayo empapula zange okwesimbawo ku bwa direct councillor Kiyola Paris nga nze okuweereza abantu bange n'okumaliriza ebyo byendaba bibadde bitatambula bulungi okuyambako ku chairman yenna anaabayiseemu ku sub county naddala nga amakubo Kiyola abaana baffe abasoma bayita wantu wabi nnyo ekkubo bbi nnyo engatto zaabwe zonna zoonooneka amazzi Kiyola ghetto n'okwongera amaanyi mu ddwaliro lyaffe okubeera nga lirimu eddagala n'okukubiriza abatuuze mulundi guno abaana baffe bagenze nnyo mu ludo abaana baffe bagenze nnyo ku puulu ne batakeera genda kusoma ate ng'omulembe guno kaakati okusoma kyekikulu ekiriwo ffe kati otulaba tubonera mu bifo bino bya Paris councillor lwakubanga obuyivu bwaffe butono singa bubadde bw'amaanyi obumanyirivu bwe tulina n'amagezi ge tulina twandibadde tuli mu bifo ebyawaggulu ensonga ezo ze zindeese n'okuwagira gavumenti yaffe eya Uganda eri pulezidenti yenna oyo anaabayiseemu nja kubeera nga ntambula naye n'okutuukiriza ebyo bya gavumenti by'anaabaweereza
wansi awamu ne chairman wa district yena n'abayiseemu. Basobole emirembe kubanga mu byobulamu nsobola okuyamba abantu ekisingira ddala kubanga yebundi yange kati obulamu mu byobulamu mu bulwadde bonna nsobola okuyamba abantu oba wakulongosa oba wakolaki okubayamba okubaafuna okubatwalira omusawo n'abanga abayamba mu mbeera zonna ate ne ku kyalo tukola emirimu egyo bannakyewa obuyonjo biki byonna ebyo olaba nti bibeera birungi era bwe baayo obundi nsobola okukola ki okulobinga kubanga nina abantu abakulu bemmanyi bensobola okuyitamu ne basobola okubanga batuyamba mu kifo kyonna kye tuba tuyambira nga nze ekirobinzi. Erinnya Nakayiza Cissy Kibirige nga nze okubeerawo olw'okweyimirawo ku lw'abakadde nga female counselor for older persons. Ekitundu kino ekya Ntenjeru kinene naye nga nzize okusinga ennyo ku lw'abakadde naye ate nga n'abavubuka sobola kubasuula kubanga bakadde ab'enkya. Twagala abakadde abavubuka babe nga bafuna amasomero omuli skills basobole okutondawo emirimu gyabwe kubanga abavubuka bano obutaba na mirimu kivulumiza nnyo NRM gavumenti. Ate nga n'abakadde mwebali naye nga twajja kutuusa ebirowoozo byaffe waggulu nti abakadde bandifunye ku ssente zaabwe nga baliwezezza emyaka 7 ab'emyaka 8 baba banafu nnyo nga tebakyasobola kukolamu kintu kyonna ate n'okuba kumaakuma okubaddaabiriza okubalaga nti weebali baleme kwekumira nnyo mu bukadde tulabe nti tubakumaakuma babeera wamu tubayamba baba nga bali mu balwaliro tubayamba baba bali mu maka gaabwe n'okuba nti tujja kufuna essimu zaabwe bwe wabawo ekizibu kyonna oba osobola okufuna omuntu amuyambako. Jjukira abakadde babeera mu mayumba gaabwe ng'abaana bali wala oluusi tebafuna na buvunaanyizibwa bw'abaana kujja kubalaba. N'ekirala tujja kwagala pulezidenti ayongere okufaayo ku bakadde kubanga bingi bye twetaaga bingi ebitubuuka. Kati PDM yajja